twagamba nti Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama yalina ensonga lwaki yawasa abakyala abasukka mu bana. Ensonga esooka okubeera nga abawa obubuddamu. Ekyokulabirako, awasa mama waffe ow'ekitiibwa Lady Sauda binti Zam'a, because bbaawe onfuna bulungi yali afiiridde mu Ethiopia. Olw'okuba yawasa maama waffe Lady Sauda binti Zam'a kuba bbaawe yafiira mu Ethiopia, ate nga abazadde be si basiraamu, n'olwekyo yamuwasa okubeera ng'asobola okubeera ng'akuuma imaani ye n'okubeera nga tagenda mu madiini malala. Ensonga ey'okubiri, awasa maama waffe Zainabu binti Khuzaima, amanyikiddwa nga Ummul Masakin, kuba twagamba nti bbaawe yafiira mu lutalo olw'e Uhudi. Onfuna bulungi. N'olwekyo Nabi Muhammad yamuwasa kuba twagamba nti Allahu subhanahu wa ta'ala alamuza bwenkanya, inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsani, Surat An-Nahl aya 9. Emirimu gye Allah agikola na bulungi na bwenkanya. Olw'okuba omuntu ono afudde ng'asevinga eddiini Nabi Muhammad jazze nayo okuva wa Allah subhanahu wa ta'ala, n'olwekyo yamuwasa olwa obwenkanya obwa Allah subhanahu wa ta'ala n'obwenkanya bwa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, okubeera nga tabonaabona ono maama waffe ow'ekitiibwa. Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam era awasa maama waffe ow'ekitiibwa Ummu Salama ku lw'okuba bbaawe bawa Ummu Salama maama waffe ow'ekitiibwa yafiira mu Abyssinia oba mu Ethiopia. Onfuna bulungi. Era we yafa ng'amulekedde abaana bamulekwa nfanfi. N'olwekyo nga we twagamba nti Nabi Muhammad rahmatul alamina kiseeri y'ebitonde mu Suratul Anbiya ya 17 kyova yamuwasa okubeera ng'atulaga nti naffe abasiraamu tuteekeddwa okubeera n'ekisa eri baanamwandu. Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa ow'ekitiibwa ssenkaggale wa bannabbi era awasa mama waffe ow'ekitiibwa Joweria bint al-Harith olw'okuba mu lutalo olwa Banu Mustalak mu mwaka ogwokutaano nga Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam amaze okusenguka okuva e Mecca okugenda e Madiina, olutalo lwaliwo, abasiraamu ne bawangula. Mu kuwangula abasiraamu mu kuwangula baatwala abantu b'ekika ekyo Banu Mustalak. Nfuna bulungi. Mu lutalo luno nga luwedde abasiraamu baluwangula. Mu kuluwangula ne batwala families 200. Family ya Banu Mustalak abasiraamu babatwala. Mu kubatwala Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam kuba yessenkaggale wa bannabbi era yenna nnyine hikima, amagezi, amazaale. Mwalimu omuwala onfuna bulungi owa chief owa king yali atwala ekika kino Banu Mustalak ne muwala we yagenderamu. Nabi Muhammad n'agamba nkutadde. Onfuna bulungi. Mu kumuta okumugamba nti genda nkutadde, Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallama omukyalo n'amala ne beesiima ne Nabi Muhammad, Nabbi n'amuwasa. We yamuwasa bano abasiraamu abaali batutte families zino 200 olw'ekitiibwa eri Nabi Muhammad, abantu abo bonna baabata. Onfuna bulungi okuva mu buddu, era mu kukola ekyo bonna baasiramuka. Subhanallah. Onfuna bulungi. N'olwekyo eno hikima Nabi Muhammad okuwasa bamaama baffe ab'ekitiibwa si kugamba, onfuna bulungi, nti maybe yalina amaddu era yali mwenzi nga we bagamba.